Ekyali kitaasa Kibedi kinnamugamba weetonde. Kwata peni n'olupapula. Ogambe nti mukyala Rebecca agaba nsonyiwa. Juliet zawedde nsonyiwa. Ebyo byaitu byali biggwa. Naye Kibedi yalowooza bw'alina abanene wano teri munene agenda kuyamba ng'oli mu bizibu. Tewali munene wano agenda kuyamba ng'oli mu bizibu. Kibedi yakuba amasimu nga bamugamba wishaluko oluyuleita. Kibedi yakuba amasimu nga bamukwata ekyanja nga buli munene gwakwira mga awuluko oluyuleita. Gwe nosaaga nensi. Esimu ya Kibedi bagikutekebera baani abadde bamusasula. Omuntu asobola okuteekako amaanyi. Omuntu w'essente talemwa. The world belongs to the rich. Ndoza Juliet zawedde ne Rebecca agaba be babadde basirisi. Nga muki omanya na Uganda obesirikira. Bakitwala anti bunafu. So Kibedi yali alowooza ati w'amaanyi. Nenga mazima ga Katonda n'abeeyimirira Kibedi babuze. Abeeyimirira Kibedi babuze. Kooti ebadde enkalu. Ngani asobola okujja okwolereza omuntu aweebuula abakyala. So bannaffe abali ku social media kuno ebintu byakyuseemu. Nze Junior Kyuvulanga ebintu by'okuyisamu abantu egali nabiwummula. Kakati ensi efuuse global village. Vuma omuntu oli Canada Interpol ekuza. Nga n'empapula basazaamu. Ate yo Canada eyagala abazibe emisango. America eyagala abazibe emisango. Kubanga ekizibu ekibadde wane Uganda okusiba omuntu kibadde kizibu. Kwa oyo omuntu abeera mu America bwakuvuba kyanguwa. Kasito oyogera erinnya ly'omuntu ng'obeera mu ensi z'abazungu bakusibirawo. Ne wane Uganda kibadde kizibu. Kati olaba Kibedi ali luzira. Eyali aga nti alina abanene. Babadde nabo mbu. Nenze ekyannumye Kibedi ate kuteeka mu linnya lya maama. Maama Kadaga tabeera mu bintu ebyo. Nze yakwata Kibedi ne mutwala bamuwa alanga akatabo. So bannaffe. Maama tabibeera mu ebyo. Era saagala kuddamu kulya muntu akosa linnya lya maama. Mwe basenga asidi abavuma maama Kadaga muveyo mwetonde. Kata ina kibi kye yali abakoze si muto munnammwe. Mugenda mumanyira abantu naye kuluna ajja balagirako bwerere. Wano omuntu gwosemba okumanyira ye maama Kadaga. Yekiyeringa ku parliament z'abazungu. Kati baluwa egenze mu Interpol. Gwe nakwo ojja kuddira ku bigere. Nakwo oli Kenya woba wavuma maama Kadaga walwiki. Ojja kuddira ku bigere. Gojja kuyita busiya. Akakamanyiro kamwe kabaggwemu. Okumanyira abantu. Kati Kibedi amalala gamutuusizaawo. Malala. Wana abalamuzi bakusiba. Nze Junior nina abanene olaba nkola effujjo. Gwalebe kuti Junior alwanidde mu bbala. Nze Junior bwe nkuvuma nenda banga bitabuse neetonda. Kitu kimu kugamba musole. Naye novuma Juliet zawedde. Yo Kibedi ye yayitawo. Goge mazima. Tosobola kuvuma bazadde ba muntu. Gotamanyi nako. Kati Juliet zawedde ne Rebecca agaba bakola Kibedi. Tewali. Bali mu business zaabwe, benonyeza wa masete zaabwe. Lwaki oba obaweebuula? Ogamba oti ate novuma n'abaana. N'owemula Kibedi. Nze Kibedi yankubira essimu. Ne mugamba Kibedi ku byentegedde bagenda kusiba. Nangamba nze nina abanene. Abanene bonna be yakubira bamugamba wishaluko oluyuleita. Nze we nategera isiba bamusiba wano. Omugenzi isima. Singa teyaliwo na lebonsereko n'ekasuko isiba singa ali bali bagenda musiba emyezi 6.
Honorable Nsereko yamala okujja ne Kasuku oyo ayambye abantu ekyo kyecha amazima Kasuku abereddewo abantu mulwakwa Kasuku mumulaba bwe muto ne Kasuku ayina ebintu byatuyambye wano okumalawo ebintu by'entalo nze Kasuku mu respecting because he's like a brother to me nze bwemba mu bizibu n'enkubira Kasuku nimuga Kasuku olooza nkole ntya kyangamba kyenkola ebiseera bisiga Kasuku aba mutuufu Kasuku yakubira Isima na Kasuku yabuuza Isima toyinayo godfather nga teri munene ajja kuyamba Isima wana abantu abayamba Isima ye mukuru wange Hamu yakwata setdazi wa Isima awo mukomera ne Honorable Nsereko wo tegerera Uganda ngoli mukomera ojja kulowooza oyina abanene tebajja mu misango gwe bakwata okubira omunene ajaga Junior I'm still busy kati weewale trouble nze neewala emisango era kastampi mapima munenda banga kino ekintu tekigata nze Junior ebbanga lyemmaze sirinyangako ku poliisi kwaisogera byanjwanjwa ate bwenjogera ensobi njitegeera ati kati nakoze ensobi nenoonya engeri gye njitereeza so Kibedi abeere ekyokulabirako waliwo abaana bali ku TikTok awo muwe mula abantu bana tonnafuna azikuteeramu mwe baana mwe aba TikTok ojja kuvundira eruziro ote n'okutya ate abalamuzi b'ennaku zino bakoowu anti abalamuzi balina abaana bajjaaji abalamuzi b'ennaku zino tebakyaseka ate ne Beiro president yazikendeeza ku misango egimu tewali Beiro so n'olwekyo kale tweddeko ku mpisa zaffe Kibedi ajja kuvaayo era nze kyembadde nteesa Kibedi awandiika apology mu kkomera aveya yetondere mukyala Juliet Zawedi amugambe Juliet Zawedi nsonyiwa maama nakola ensobi banne ekigambo sole kitono amale yetondere mukyala Rebeka agaba muge maama fenna tusobya kwaye Kibedi alinga mutabufu wa mutwe Kibedi wamala okwetonda bamutwale mu rehab bamukebera omutwe ogwo kwe ebigambo byokka byafubutukamu so n'olwekyo tetuyinza kukikkiriza ekyo kulaba nti mbu Kibedi naye nga ketumusabire Kibedi aveewo mbaddewo mu kooti bamuzizaayo eruzira abanene tebalabise munnange era buli avuma abantu ng'owooza oyina abanene banene kiba oyina olaba ffe ba Junior tuyina abanene kwanze mbayina naye ndi muhambo baneze ndi hambo era iniriyo life bwonsanga weewunya Junior eyejjako waya nze bannanga muhambo kubanga Uganda njimanyi omuntu akuteeramu essente wano ne gakumyoka ne gakubuguma amanyuma ngenowooza so bwatyo Kibedi bwakoze eki bwali eruzira wakomawo nga 15 ate era ne 15 wakuddayo nkubuulire kino nze nageze mu kooti nga nkimanyi Kibedi bagenda mumuzaayo ate ne ku 15 abagenda okwemira Kibedi temutawaana gano nkuwa inside story nkuwa munda kwa waliwo omunene yakubira omunene mu poliisi Kibedi bamute ne bagana Kibedi tagenda vaayo kati bino mbikubuulira nze n'omulamuzi yagenda otulamu gwa Kibedi nali mumanyi bannange Uganda kyova olaba nze kati manyi mafia system wamaze manyi state nga bwekola kanze ni mu government
Government chekitu ekisembayo okuba ekibi kwateri yali agitegedde ate government bantu simiti eno balwana kujjayo wali abalwana obusigaleyo okuyingira ekkomera kyangu nayo kulifuluma era nze junior nze kastada banganyeze ku police ng'omusirikale akutte Red-Pen nga nziruka nze junior tosobola naye kupita ku police mbu junior jangu we reportinga kuki omusirikale bw'otuuka ku police n'akwata blue pen sigalawo naye kasita akwata Red-Pen edduka tema mugafande let me come mbanga agenze mutoyi era nze junior police teyinza kuŋŋamba mbu jangu otuyambeko mu kunoonyereza obwo bubaddi bwa police kwata abantu mbu twagala mwami junior nze ayina obbayambako mu kunoonyereza kankola mu police tekuyita ngamba ogiyambeko mu kunoonyereza mbu naawe nojja bajja kukuba emiggo oba oloza okubayambako mbu oba otudde wali ng'onwa cyayi akagambo bakwogera ng'oyinza olowooza mbu otudde kati embooka eziri ku kibedi baku kati kibedi amatako gonna bagaliko bagakuba miggo ate we bakuyiira amazzi gwe embooka eri kati eyita ku kibedi basooka ne bakusala enviiri zonna n'ebyoya ne babisa ndeka nze bannange nze ntya ekkomera era ebirala byonna tubikole naye ebintu by'okulinnya mu my road of justice nze sibiriimu nze nenya ku police nze I'm an abiding citizen nze banne nze nyende mu eruzira buli avaayo agamba mbu basiyaga simanya mbu ebisajja biriyo byakola se mu dondoli senga kibedi kyaliko banne mukomera kati